Chatunzi ate yemu ku ngeri nyangu oyinza okugamba nti weewaawo omuntu asajja kudde bw'aba ayina ewe wabeera watadde akayumba ke era mu ngeri yemu n'abakola bizinensi oyinza okugamba nti kanteke ensimbi zange mu ttaka nsobole okuba nti ate ntambula bulungi. Weewaawo okwegendereza kikulu n'omanya baani b'okolagana nabo mu nteekateeka zino ez'ettaka by'oba nga bwegaseera nkugamba nti ba Sites Uganda Limited be basobola butereevu okuyamba okusobola okufuna ettaka ettuufu mu kifo ekituufu ate n'okuwa ku magezi engeri gy'olina okuba nga olitambuza. Mu lunaku olwaleero nnyina omukungu okuva mu Sites babadde n'emikolo mingi mu bitundu byabwe eri nga bwe bali nnyo nti balina amakanda mu bitundu ebyamukono balina amakanda emityana nga balina ensonga ezinjawulo ze bagenda mu maaso n'okukolako. Njagala olunaku olwaleero asooka tubuuzeeko ate butereevu tunyume ku mboozi. Tuli masekati ga mwaka tubalayo emyezi 6 okumalako omwaka guno. Omuntu yandibadde yeteekateeka atya okusobola okulaba nti agumalako ng'ate alina kyalaga nti weewaawo omwaka guntambulidde bulungi. Sanyusa okulaba ku terefayina eyaffe. Sewo nange neesiimye ate era omukisa guno gwe nfunye omulala okuggyako ku eyaffe. Weewaawo. Njagala kubuuzako mukulu mu kibi tiwasuza otya munange weebala okuweereza eggwanga n'ensi yonna. Weewaawo. Ffe tugamba nti buno buba buweereza. Bwe kiri. Nja kugamba munange ali awo wasuza otya oyinza okuba nga gwali mu mbeera eyinza okulowooza okuba nga omanyi olwaleero bwe ntuludde bwe nti twakatandika guno omwezi gwa 6 n'ennaku zimu eziri 19 olwaleero nga oyinza okuba nga gwe ennyumba yo landlord wayingiranga 2 oba 25 gwoba osasulira awo n'asasulanga ennaku z'omwezi 3 omwezi gusigadeko ennaku nga almost nga 10. Yakutegeeza nti akedde mu birowoozo efanagana bwebyo tolowooza bulowooza nti ye kati nkoze nte ne weekubagiza. Ffe tugamba nti lowooza mu ngeri ey'enjawulo era ensonga kitujja wano buli lwa Monday oba buli tufunye omukisa okujjako wano tugamba nti oli awo ebirowoozo bikujjudde bingi naye ate okyasobola okulowooza mu ngeri ey'enjawulo n'obako ky'otukako. Erinnya lyange nze Christopher Mutebi Nsowe nvudde mu kampani eya Sites Limited esangibwa mu bifo by'enjawulo naye nga head office oba office yaffe enkulu eri mukono wali eri okulira Chagos supermarket oba Stanbic Bank. Tulina ne office endala bannaffe ab'e Kampala muyinza okutuuka mangu eri Wandegea ku kizimbe kiriko KM Plaza opposite ne Shell awali KFSAO naye opposite ekizimbe kiri awo kiriko ne Bank of Africa era tulinawo branch yaffe ya Sites ne tubako ne office endala emitiyana. Gwe munnange oyinza okuba oli mitiyana eri munnasingo n'awalala mubende n'okwetolola ebitundu efanagana bwe bityo. Twakutera office eri ku kizimbe ekya Church of Uganda kiri awo ku Banda Stage ng'ogenda ku ddwaliro ery'emiti kalina eyo eri awo ng'ogenda ku ddwaliro erya Mitiyana General Hospital era bw'otuuka awo ojja kulengera bulungi ebipande bina eddaliko Sites Limited okulanga tugaziya obuweereza bw'enjawulo oleme gamba nti nalyagala tuwa ku bantu abo bulijjo mbalaba ku BBS henna munnange tuliranye ddala office eza CBS ez'emitiyana office era tukolera wamu ffenna awe tutyawo. So nja kutegeeza nti awo tuli okulanga tugaziya obuweereza oleme kubeera awo nga weekubagiza emyezi 6 gye tumazeeko oyinza okuba obaddemu kwekubagiza. Nsaba gino emyezi 6 egiddako oleme kwekubagiza. Awo wennyini wogambye nti oyinza okuba obadde ojja weekubagiza naye lekera okwekubagiza olowooze mu ngeri ey'enjawulo otambuze obulamu. Twasemba okwogera nga tulina enteekateeka waliwo enteekateeka mu Sites ey'okusobozesa abantu atasobola kufuna ssente za muzindo okusobola okukuŋŋaanya mpola mpola ne babaako kye bafuna. Njagala tutandikira awo enkola eyo ekyaliyo etambula etya omuntu agala kugyeyungako agyeyungako atya? Neyanziza nnyo omukulu mukiivi mu ngeri enjawulo nzikiriza nkutegeeze olunaku lwajjo twasobodde okugaba ebyapa ebisukka mu 10 olunaku lwajjo bakasitoma naye mu bakasitoma abo bakasitoma ndowooza nga 85 babadde mu nkola ey'okusevinga mpola ey'okuteekayo mpola ekyano gye twogerako tugita omuzigo ntayi. Omuzigo kya Luganda ekigambo ntayi kya Luganda omuzigo y'omuntu asula olunaku lw'eggulo enteekateeka eyo nga bwe zibadde ziyatambula mugabye ebyapa mu bitundu. Okay, tugende maaso ng'onyonyola muzigo ntayi. Omuzigo kye kigambo eky'Oluganda omuntu asasula awantu waasula. Twagamba nti neguba mwemu
neziba rumu 2 obupangisa nyumba yonna naye ng'okwata ssente ku nkomerero y'omwezi obusasula oba myezi 3 mulimu agamba nsasula mwaka mulamba naye bwobanga osasulira okwebaka ogwo gwe bayita omuzigo nomata oba sayizi efaanana etya ne tubaala n'ekigambo ntayi omuntu akooye bintamye saagalira ddala nkoma leero nze abakazi abampi ntayi saagala kati noba olinagamba nti nze omuzigo ntayi oli awo ng'okoye omuzigo oyinza okuba nga obeera mu mbeera olya eyakanyigo ng'olwaleero ozuukuse mwami gwe oyinza okuba leero obadde ne off naye ng'owulya tosobola nakusigala wako olw'embeera eriwo nti baneiba bali wano kwegamba efaanagana bwe bityo tolina privacy abamu abasajja tubeera ku kyaki tusabira otunulya omwami nokaiwai tuddeyo waka oddeyo waka gyosu naye nga tagana kudda waka ajaga musoko girondekako atuuke kasawa nga 4 oba osiba nti agiraga olindako emboozi neddamu nekwajja abaana ayagala saga wakiri nga beebase so omuntu agamba nti netamiddwa omuzigo tugamba nti enkola yaffe ya city sites ekyaliwo era evuddemu ebirungi bingi twagala kwebaza ne BBS ebaddewo nnyo naffe evuddemu ebintu bingi nnyo abantu bangi bagifunyemu kyekiyetagisa nno munnange oyinza okuba oli awo ng'odduka misinde naye kugamba ntegeera nti enkola eno ey'omuzigo ntayi program oba campaign twagala gwe alina ekiruubirirwa ekyokufuna ploti funa ettaka noga nti bane nze njagala funa ttaka naye ensimbi siweza $5,000,000 oba $10,000,000 omulundi gutya gumu naye wano wakati mu mwezi mu mwaka njija nfuneyo kasente kange ak'empola ga nti kati gwe jangu ofunye ekirowoozo nti ye okikkiriza nti ye okyagadde nti ye ekiddako kyali ya offices zaffe za city sites nga bwe nzinyudde mu bitundu ebyenjawulo Wandegeya Mityana ne Mukono jangu n'omutwalo gumu bwe guti ogw'ensimbi gumu bwe guti ogamba nti bane njagala kugulawo akawunti yakutereka juza fomu yaffe mutwalo gumu ogw'ensimbi njagala kugulawo akawunti njagala yakusevinga kufuna ttaka tugulawo n'omutwalo gumu bwe guti kyekikwetaagisa oba ne fotokopi ya ndagamuntu kuba kati wano mu Uganda abasinga obungi tulina ndagamuntu n'akafaananyi nga kamu kwegamba n'otandika oyinza ogamba nti aleero kanzigulewo obuguzi bwe nzira ewaka kangende ntetenkanya akasente kensigazaayo bwe banga mwami Mukiibi yandekedde emitwalo 3 egy'akameeza oba 5 katukozeseeko 3 tusigazeewo 2 oba ogumu nzisevinge nziweeze mu city sites ntandikiraawo oyinza ogamba nti ku akawunti yange bane nze naye nina obusente bwange buubuno kwegamba naye njagala bwejja omanyi ekimu ku kituyambye oba ekiyambye bakilansi baffe nti sente ozikwata n'ozeggyako mwami Mukiibi Mutebi nemba nina embaga enkya nga sente zo zirina city sites z'ettaka tozirowoozaako sobolaga Mutebi nyamba tulinayo embaga ey'enkya naye bwe nabasuubiza 2 sinnaba ziba ziri eri ziba zikoti oyiyambwa kati ani gwe nyinza okukubira ne bwe zibeera wano ndeba ngo ina ATM muganda wenga mpa mukakadde ngenda kusooti tuyite wali nkuwe tugende wali nkoleki mbaga ya weekend sagala kuswala tuyite wali nkoleki ne oluganda kati wankoze njasi ekyamazima sirina sente eri nali badde nkuwa ne sirina embeera kumbe ziri mukola eri kikuyamba okutwa ku goal kati tugamba nti sente zejjeeko tandika ogamba nti kati ngenze nsigaze emyezi 6 toyinza kumalako guno omwaka ng'okyalimu wakiri tutambuddeko olugendo step eso katono nnyo waliwo embeera niza tukube ekifaananyi abazadde abalina abaana abatuusa okutumibwa omwana wo mutuma n'omugamba nti Christopher ndeetera akadomola kali Christopher oli mu kiyungu mukyala ndeetera ejjiiko Christopher ndeetera ekikopo nga bw'otuma omutabani wo n'akola ekyo bw'oteka okutuma sente exactly zitume zikole zitya wano zibe nga tezikuliiko ng'ozituma zikola ki nezigenda nezikola sente emitwalo 5 omutwalo ogumu gwe goyinza okunyoma olwaleero manyi olwaleero mwami Mukiibi ogenda wali gye tugaa tuddeko kulyako osobola okulya emitwalo 17 n'asatu omulundi gutya waliwo kano babongererawo n'otekawo rawundi eyo ne bannaffe bali ab'olusaniya n'abalala bangi oyita bwoti weyita noya jangu n'ogira bwoti ogenda okumalako
ng'ekituufu ezo sente ezewali badde emitwalo 10 gyali badde gikola gyali kisobola mu buguno omwaka emitwalo 10 singa osindika ewa Christopher eri ku akawunti exactly noga nti bannange leero nfunyeyo gino 5 kanjikole ntya gijo nfunyeyo 2 kanjikole ntya olwaleero mwami Mukiibi njagala kwebaza Katonda nti abakyala tetubeebaza oba kubajaganya naye abakyala bakoze ekitundu kinene nnyo okukyusa obulamu bw'abasajja abakyala baffe basinze okugulawo akawunti n'abafumbo n'agamba naye giwandika emmanya ga musajja nze ndiranga next of kin naye nga tamanyi oba ffenna babiri naye nga tamanyi omwami tamanyi agenda okubako kyaweza nti awezezaayo akakadde ke kamu oba bukadde bubiri ng'awa mwami we statement nagenda neggulawo akawunti mu city site ensimbi zembadde nga ntetenkanya wano tuyimiza ne million 2 musajja wabeera mwebafu awaazuukuka bangi nnyo olwaleero njogera nti twaggulawo estate y'endese ndowooza mu myezi ng'ebiri ne twagimala mu myezi ng'ebiri emabega nga estate eyo ejjuddeko abantu kugamba nakasebyako million 2 noli nagenda nakola top up nakasebyako million 3 noli nagenda nakola top up omusajja ng'abale tazikola ki naye nga sente azirina naye ng'abuzeemu ekirowoozo agamba nti nze kanninde lwe naafuna sente naye abaana basoma fees zeeyongera ebizibu bikaseera bikola bitya byeyongera so katugamba nti musajja gwe mukyala gwe ali awo guno omutwalo gwolina mu nsawo nkakasa nti atudde alaba tv yawo bbs telefayina olina omutwalo mu nsawo olwaleero gwolina naye kugamba tonapulaning eyo ntandikwa nnene mugina emyezi era ngambye nti statement gyensose nayo nti tomalaako omwaka guno nga weekubagiza wabula funa endowooza ey'enjawulo okyuse obulamu olwaleero ogambe nti guno omutwalo gwe nnina olwaleero sigenda kugulya kubanga buyinza n'obutakumala olwaleero oyinza okuba n'omutwalo negulema okumala okulya kugamba nga tegukumala na kyamisana wogenza okukola kutya so nga ate waliwo oguteekawo bw'oguteekawo wali bukyusa obulamu bwo gw'abadde yeevuma embeera nga bukaseera ogamba ye bannaye nga ndwalalwala nnyo abaana bange nga bayiza emize omanyi bannange emize giri ku bantu kugamba abasula awantu awamu gye bayita emizigo n'obulya kugamba obulamu abaana bakyusiza kugamba notoba n'omwana abaana bayize kunywa ntera kula nga bayigiriza abaana okulaba nga bavaamu ebiragalagala abamu babiyigira okuba nti bali mu mbeera ez'emizigo naye oli anywa aliwo muvubuka anywa kati nawulira tosobola mugoba ku nnyumba kubanga ennyumba eyo naye agipangisa kati oli bwawulira nti bwana tamanya kasitagezako bwati okyotoga nti olina culture gyoyagala okukulizaamu abaana bo ofubanga bw'osobola naye banneiba bobeera nabo oba oli awo bagitwala butwazi bagyongerawo bwongezi kutugamba nti muganda wange olwaleero ali awo okyasobola okubeera mu mbeera ey'enjawulo weewaawo tugenda kuwumulamu bwe tudda nkyali ne Christopher ava mu stesais twogera ku ngeri kati tubulayo emyezi 6 gyokka okumalako omwaka ogenda okugwako ng'olina naawe kyosobodde okuba nga ofuna tukomawo tovaawo